Owase n'omwafudde naye mulamu akyasipooninga. Kituufu abawandiise mbu Arsenal vs the World babadde batuufu kubanga okusinza ku mupiira ogwabaddewo okuzirika emiranga okukaaba essanyu kwegamba manyi omuntu wadde awagira Odupalaka awagira KCCA awagira buli omu beegasse okubeera nga abasobola bulungi nnyo okubeera nga bawagira PSG esobole okubeera nga eggusa omulimu kwegamba amaanyi Arsenal eba kuwangula kipi eba kuwangula kikopo yabadde wangudde ensi yonna yabadde World Cup by the way. World Cup yabadde yatandise dda yabadde World Cup by the way ge mazima kubanga omanyi okubeera nga ovaasinga nsi yonna naye bambi era abakutwala kikopo Mukama Katonda wange Arsenal ngana leka olaba obusungu abantu badde bukyabaluma okusinza ku sign ne jubilation gye bakola last time kati ate nga bagasse Mukama Katonda wa nena base namwe mulazo omululu mubadde nga abatalinayo wadde akakopo akabibi tiimu gye ziri baminga zonna zawanduse mu bikopo byonna kati ate ne already mulina kiri ate kyene baba kubye kwegama amaziga ne gabeeranga abantu ne bazirika abantu ne mubeeranga abatalinayo wadde akabibi ate sino mwe mulinayo akabibi naye mwana ttu ekyabaddawo and kwa Max Media tugenda sigala tukutuusa updates go kyonna kwa subscribing and notification bell ebisigadde obiturekere so wano kwa Max Media yagala okubeera nga olanga naffe okuba kubikola enamba y'essimu wansi ebisigadde n'obitulekera.